Basebo ne banyabo muzinzikirize wakati mbawa mwenekitiibwa soke mpabule muto wange Honorable Zake nti tuli mu mbeera enyigiriza, tuli mu mbeera enyiiza, tuli mu mbeera ereetera abantu okusiibuka empisa, naye era ng'abaaba waabwe nfuba nnyo bagamba buli bakola kye bakola oba boogera kye boogera tebakkiriza busungu ne bwoba bususse newankubadde olumu kibasukkako nange ne bansukkako, naye tumanyi nti nno betulwanyisa baagala nnyo nnyo tufaanane ng'abatalina nsonga wabula abanyiivu obunyiivu. So Honorable Zake nkuwanya ekitiibwa era nkwagala nnyo kimanyi, naye ng'Abaganda olumu tuyita mu ngero obubaka ne butuuka lwakuba nammwe olumu mwefula abateteegera abantu ne babeera foosi obyogera naye naye kati eyo kanveeyo njagadde nnyo mu kwogera kwange muleme kutwala kwogera kwange ng'okw'obusungu ng'okw'ekiniga wabula kutuprovokinge fena okulowooza. Mukadde waffe omugenyi omukulu Sebo Honorable Minister wa Finance owaddala lwakuba akasajja kyasitamye mu ntebe yo, bakulembeze bannange muganda wange muto wange Honorable Zake, Honorable Mulima Mayoni, Honorable Nabukeera, Honorable Lulume Bayiga, Kulika Emida, Honorable members mwenna tuli nabo leero, matuuzi ffe mwenna, mikwano gyaffe mwenna, nammwe balabe baffe mwenna, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zeno nja kwebaza Honorable Mwanga Kivumbi okumpita ku mukolo guno. Nyumirwa nnyo emikolo gy'abasiraamu okusooka wadde ni mukatuliki naye lwefuna chance nange okubengoye z'abasiraamu ate tabanga Bobi onyumira obusiraamu n'erinnya lange eryaswaibu eriviirayo. So njagala nnyo okubeera mikolo ate ekirala emikolo gy'abasiraamu gibeerako emmere obeera kushuwa kati ate ffe ab'ebitiibwa batuweera ddala eri. So njagala nnyo okujja ku mikolo gy'abasiraamu naye ne lwaleero lwakuba nabadde ate nnyina gye nnyina okubeera ate nga nnyina ensonga ebeerayo kubanga muganda waffe we yafa Honorable Mwanga namukubagiza, maama namukubagiza, naye era mbadde nnyina okujja wano. First of all ng'akabonero okubasira Uganda, Honorable Mwanga Kivumbi mukwano gwange ebyaddala ate neiba wange mu kyalo ne ku kibuga, era tuulaawo lumu nampitiramu ku bibalo eby'eggwanga nga tuli wali ewaffe ku Kinnya temumbuuza yewa ne tuwayamu ku mbeera y'ensi kuba newankubadde mbakulembera waliwo abategeera ennyo amateeka basegona, waliwo abategeera ennyo ebyembalirira abamwanga Kivumbi, waliyo abategeera ennyo ebirala abasenyonyi n'abalala. So sinkana era buli wondaba manya netiiso omutwe gwa Mwanga Kivumbi, netiiso gwa Segona era muŋŋende mpola. So nenyumiriza nnyo mikwano nga gino eginyongerako. Basebo ne bannyabo abantu boogedde nnyo, so nja kuba mu bufonze wabula engeri gye nategedde nti tugenda kuba ne baswaba wano ate nga bwe mmanyi timunnange bankugira okwogerako n'abantu ne mu campaign nga kiri official nti nyina okwogera n'abantu matu banemesanga, era singa nakyogedde newe nkiteeka buteesi ku Facebook nti ngenda kubeera ku ddiwa owa Mwanga Kivumbi singa amagye gabembedde wano, era nkakasa bakubidde dda amasimu naye ani alese Bobi awo ninga tali mu Uganda ninga tali waffe. So buli bwe nfuna omukisa okujja okubaako ebimbagamba njagala mbibagambe oba mubitwala oba temubitwala nze omusango mbango ejjeeko. So ndi musanyufu nnyo basebo ne bannyabo okufuna omukisa okwogerako nammwe olwaleero. Ensonga zange zitera zinootinga ne zino nsonga ssatu.
Okusoka of course emikolo gy'abasiraamu sijja kwerabira bwe nagijjangako kawali abantu b'ensuubirayo oba omanyi ogenda kuuka ku Sheikh Muzata omuwulirize kuba yali musomesa era ffenna abasinga twogera bwetu kubanga waliwo abo abaatusookawo ne batuwa confidence nga ffe bwe tuli ate mu kuwagala abaana abalala. So omukolo nga guno by all means twandibadde tusuubira Sheikh Muzata naye badde tugamba nti Allah bwatu bwe yagera ninze njagamba abatembwe batyo bwe bakola wano twandibadde mweno area mwe bazaala Kirumira yali musiraamu yali kyali wange ngera buli bwolaba zaake oba onsubira oba onsubira wenda wendi oba onsubira ba Edi Mutwe bazaake lazima Kirumira kuba yali agenda na mbyabufuzi yandibaddewo wano naye taliiwo kubanga abatemu bwe batyo bwe baakola bamutemula. Ate kyennaku munnange nga mukadde waffe Sheikh Muzata yali tali radical yali tali nga bazaake nga si munyiivu nga bano bazaake gulumu abeera ayogera n'agamba bannange nze mabuulira aba NRM nze ndi wa NRM naye mbabuulira ekituufu ekigirimu si bwe yagambanga naye Kirumira yali wa poliisi nga savinga abo abasajja naye bamunyiga. Okitegeera kye ngamba muganda wange bangi nnyo olunaku lwa leero by all means mwandibadde mulaba Ssegirinnya wano mwandibadde mulaba nga kubetayi emyufu si emumpi byenengatto eriweti nga yeetaladde mwandibadde mulaba Ssegirinnya wadde musiraamu naye yandibadde ayambadde enkofiira emyufu mwandibadde mulaba wano lwaleero okay era temubulamu ffe kennyini abagamba abamu boogera bituufu abamu nga nti Ssegirinnya oyo mukwano yo gwanita mungu naye era yandibadde wano era bwe yandifunye omukisa yandibyogedde byonna ebiruma abantu naye era ali mukomera awatali musango. Ssegirinnya musajja wattu bagamba nti yakulira beerijambye Ssegirinnya n'obwa Ssegirinnya bwe ali mukomera ne Sewanyana twandibadde tulina iwano. So tosobola kulemwa kubirowoozaako toke kibadde kigenderere okumakinga sure bamekinga bateekawo timeline nti myezi 6 oba mwaka mulamba twagala kubeera nga emikolo gy'abasiraamu nga bakuŋŋaanye bwe batyo Muzata talina kubaawo singa Muzata abaawo tuba muzibu Ssegirinnya tebanyina kubaawo n'abalala naffe kye batulowooleza tukola buli mukisa gwenfuna okubyogera mbibagamba ate mbibagamba mu bukkakkamu si lwakuba nti munda ndi mukkakkamu naye mbibagamba kubanga twagala tubeere bakkakkamu. Kale nno basibo ne bannyabo tukuŋŋaanye olwaleero nga tusabira muganda waffe naye n'abalala bangi nnyo abali mu makomera abatalina musango Bamachete Yasini mwana wa wano w'Ebutambala Bakalanzi bali makomera tewali musango gwe bakola abasinga bawamba n'abawambi lwaki kubanga bawagira Kyagulanyi ate nga bava mu kitundu ekimu eky'eggwanga ate nga baddiini emu bangi abala bagenzi batemulwa Sheikh Kirevu bamuze wali asaaza abantu base bamukubye amasasi nga alina n'empingo n'abalala bangi. So zize wano kukozesa mukisa guno bibajjukiza manyi mwe bimanyi naye mwe mwafuuka bakujjukiza abantu b'e Uganda. So njagadde mbibajjukize basibo ne banyabo yeyo Uganda gye tulimu olunaku olwaleero. Ba political prisoners siba NUP bokka saba wagira Kyagulanyi bokka newe nali nkyalina enviiri z'abalaasi nga zikoma eno nga nkyasiba empale nga kyatambula bwe simanyi entambula yaterera nga nkyali muvubuka wa malala bwentu newe nali nkyali museka naye bino bituufu newe nali nkyali eri mulamu obulala bonna abagezaako okukyusa embeera. Ba political prisoners bali babatwala waliyo ne muganda wange bangi muto mwogerako bamuyita Jamiru aliraba ki Kyagulanyi
abasinga mumanyinga Jamiru mukuru naye political prisoner naye political prisoner bamusiba lwa byabufuzi ekyenjawulo gye tulina ku Jamiru mukuru nti ffe tulwanyisa bigambo na bikolwa ebitali mu kuyiwa musayi oba kubagana kye tuyita non-violent fighting oba resistance. Nenga Jamiru ne banne bagamba ebyo tebikola, bano babbi, bano bayekera, bano batuju, batandika bakwata mundu tebagenda mu kalulu sibe bali bokubiri oba okusatu bwabo okuna no bakwata bukwasi mundu nafuna ababanda be ne bagenda ne bawuziba amakubo kwakubiyambira esizizo basesa abantu bayingidde wano mu Buganda mu Luweero babbi engoye za gavumenti y'Obote bazambadde bagenze bassa abantu bakutta abakazi bokyeze ennyumba z'abantu abantu banyize kubanga babagambye kibano bantu b'Obote ninga bebo bino ebigambo byenjogera Kayindo Tafire yabyogera nga baziika yali ani mu West eyo yabyogera n'agamba bwetu bwe twakolanga okukyayisa abantu baamu n'Obote. Okay, naye Obote yagobako muntu ku ttaka. Obote yakyankalana ne Ssekabaka Muteesa naye Obote teyeeta ku masiro. Obote te undermininga ku Buganda. Obote kwatanga ko muntu namusindika akakanye azalawa Abaganda ne maaso gaabwe Abaganda bo bagamba kokola tonyundeka nyuma baduka misinde. Abaganda mwe mwalwana ne mulita bana abasajja yemwe mwafa Abaganda ekitundu kya miliyoni emitwalo 50. So kiri delivery kyo kibateekamu nti mmwe temulina temuli mukirize mutya temutya paka bateekamu nze ni mutezo ni mwindi. So njagala nnyo mbibajukize basebo ne banyabo manyimwe muli bakujukiza. So olunaku lwa leero bonna Jamiru mukuru amaze emyaka 7 mu kkomera ne bakyakwata abantu basooka busoga ne bagenda Bugiri bagenze mayuge bakutta abasiraamu bonna muli ba ADF buli balaba ng'olina amagezi buli balaba ng'olizoninga nga bakaba goli wa ADF. Juzi bagenze Luweero ne bayola abasiraamu bonna timwe muli ba ADF ne babakwata era mwalabya amawulire ng'omwogezi w'amagye ataddewo apabaminoto n'obusaanikira ataddewo n'obubugobugo n'agamba bino bibadde bakozesa okola bomu temwabirabye mawulire basebo ne banyama. Kati obanga oli musiraamu naddala mu abali Luweero bayiwawo omubiri bana basajja ne bajja ng'ewuwo wali akacupa ka minowota akakalu ng'obaaliwo akabugobugo baaliwo obusaanikira bwa kyokolo okimanyi kino olabika oli mukozi wa bomu okusinziira ku bana abasajja. So bino ebintu njagala nnyo mubirabe basebo ne banyabo mubirabe kuba batunyigiriza Ssekinomu ne batunyigiriza ne mu communities babanyigiriza ng'abakazi ne babanyigiriza ng'Abakatuliki ne babanyigiriza ng'Abasiraamu ne babanyigiriza wanga lino ne babanyigiriza mu mbeera nyemu. Twandibadde siffe twogera bino byandibadde byogerwa abakulu abatusingako ba professors ba doctors abakulu mu madiini abakulu mu nnono naye nga bw'omanyi era bakozesa ebintu bibiri edda bakozesa okutiisatiisa bagamba olabe kye twakoze Muzaata kati geza obyogere olabe kye twakoze Cyprian Kisitolwanga kati olwogo gwani. That is what they do. Kivula nze njagala mbibagambe kwate kubo ngende ngambi bagambye musango mbango ekikoze eki. That is the reality. Ebyo ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe basebo ne banyabo. Twogedde ku bikolo bingi bye babakoze kuba obudde tewali ne mumanyi mmwe bameka wano we tuli wennyini be basengudde ku mataka gaabwe ne babagobako. Okay, mumbulireyo basebo ne banyabo bantu bameka Amini be yasengula ku mataka tewali bantu bameka nze twede ni mukulu naye siri musajja mukulu nnyo ne mbulamu bwange
nabyeko ng'ebuli omwe wamu mu kyalo mukkirira n'ekisenyi gye mulimira ng'era tuzaala abaana bangi ng'era batuwagira n'okuzaala abaffe ewammwe bantu bangi tebakyalina naye babaziika nebo bali ku mayiro ne wa mayiro si just ewaabwe no ne wano bali ku mayiro ne mayiro mumpulira kye mbagamba ku mayiro ne mayiro gendo tunule gy'obeera tunula around buli omu gy'obeera go and look around okay bali ku mayiro ne mayiro naye gwe tebakomye kusengula w'obeera wokka naye ne bw'oziisa abantu bw'oba basendawo byenjogera mmanyi mbitegeera so buli otwogera bagamba tusiga bukyayi siiza wano kusiga bukyayi tukola nfuba nnyo kakabeere mazima nga galuma gatya ng'ogere mu bukakkamu magambye si munda mba mpulira omuliro ogutokota naye oba olina obyogera mu bukakkamu kuba obyogera mu busungu bagamba we yayogeza busungu naye nga ge gabeera amazima mugezi omu yadde agamba mukaba bukabi njagala obategeeza baganda bange basiraamu nze siri musiraamu naye nafuna omukisa nenzaalwira nenkuzibwa mu basiraamu amatange wa jjajjange ajati aida kyosimba onanya naye mu bye nabayigako bakojja bange nayiga ekintu kimu lesoni emu abasiraamu gye bayigiriza kyenjagala ffenna oba oli musiraamu oba toli musiraamu ogikwate abasiraamu kuyigiriza ku kintu ekibi mwe muli obutali bwenkanya mwe muli obulyazaamaanyi mwe muli obubbi mwe muli okutulugunya banno bukuyigiriza tekintu wekibanga kibi nga kive obeera ne options at least satu ziri satu esooka obanga oyina imaani fwe mugeto tugiyita lo oba oyina lo kikwate n'omukono gwo okijeo oba okikyuse bweba imaani yo ntetera okubeera y'abantu baffe abasinga naddala ababeera mu masuuti bambi baba n'okutya ate lwanenya nnyo naye bw'oba imaani yo nafunafu tusobola kukikwata na mukono gwe kijjawo waakiri kyogereko ate kyogereko mu bwesimbu mu mazima naye imaani yo bweba nafu nnyo nga toyinaamu nga watya nga basinga obungi ku mmwe wakiri kikyawe kikole ki kikyawe kuba ekiri kigwana wala naffe abaganda batuyigiriza bwe batyo kikyawe so eri yenayina yali agambye nti nazze wano neesiga obukyayi sisiga bukyayi naye nze sisobola kugoberera kigambo kya muntu nendeka ekigambo kya Allah so tusobola kuŋŋamba nti tetukyawa kibi njagala okuva waggulu nga mbakubiriza baganda bange mukyawe ekibi mukyawe n'ababi mukyawe ekibi mukyawe neki n'ababi bw'omuba nga muli banafu nnyo bwe muba nga muli banafu nnyo bwe muba nga mulinamu ku maanyi nga mmwe bakulembeze bannange ffe kuba tetusobola kugamba nti tuli b'amaanyi nnyo nga tetunajjako nakyemalira nange nja kwebalira mu banafu naye nga siri munafu nnyo era nze kyenkola kyekyabanafunafu ekyokukyogerako mukyogereko bakulembeze bannaffe naddala mu abaalondebwa mwogere ku kibi nga temwerya ntama mukyogereko bali abalala batusinga bajamiru kuba bo tebakoma kukyogera kuba bakwata omukono gwabwe bakijjewo nga manyi tinga bana batufuga bwe bajja bwe batyo si be basembayo bwe balwanira baali tebamanyi nawo ng'abantu baawo bwe babatambuza wali wakagga wali waliwo ki kati bwe baliisa akakanja so njagala okuva waggulu basebo ne bannyabo nga mbasaba mukyawe ekibi mukyawe n'ababi ate okukyawa ekibi tekitegeeza kwebuzaabuza bwebuzaabuza basebo ne bannyabo ekikyamu kiba kikyamu oba ani akikoze so mukikyawe mukyewale n'ababi mubakyawe era mubeewale tono muganda twalinanga enkola nga bw'oba okutta omwana wali oba bangossa omuntu wali oba ng'okoze ekivve wali
Ng'abantu bakubola. Ng'abantu bakubola. Bw'oba olemeddwa okwata omutemu. Bw'oba olemeddwa okusiba omutemu. Ng'olemeddwa n'okwewala omutemu. Ng'olemeddwa n'okwogera ku mutemu. Lwaki still teweewala mutemu? Abaana bamwe bangi bali mu kubeera mbadde nnyumya ne honorable yani omulenzi mukwano gwo Muhammad Kanata esempije tebalabikangako nga babakwata tubamanyi tubeera nabo abantu abatulaba eri batulaba batya batulowoleza ki kubanga bona amaziga tegannakala bakyakabira abaana baabwe bababuzaawo nga tebalina musango. Mwana teyali mubbi ffe twajja ne tumubuulira amazima ko kubage twogerage mazima n'atuwuliriza ne batuwagira ne bagamba kyomogera kituufu tubawagidde abaana abo ne bakwatibwa ne basibibwa. Bwe tuba tetusobola kugenda ne tumenya amakomera ne tubajjayo wakiri twogere ku mbeera eyo. Bwe tuba tetusobola gyogera ku wakiri tukyawe era twewale abo abaabasiba n'abaabata n'abaababuzaawo. Ebyo bye mbagamba sisiga bukyayi naye ge mazima amatuufu basebo ne bannyabo. Sinakuzibwa bangamba ti omuntu wabatanyigako abeera muki? Omuntu wabatanyigako abeera muki? Omuntu wabatanyigako abeera muki? Bannange essaawa y'ey'okunyiiga. Munyige tosapootinga kikyamu. Tewali muntu osobola bakuma nga muli basibe nga takozesa bamu ku mmwe. No! Tekisoboka bw'oba oyagala okunafuya abasiraamu oba obusiraamu enakozesa abo olina kulondamu mu bbo. So mutunule enkaliriza basebo ne bannyabo. Njagala okubasaba temwekiriranya ekikyamu mukiyite ekikyamu n'ekituufu mukiyite ekituufu. Bawaggulu basebo ne bannyabo mwasaasira omugenzi. Nebaza honorable olw'omukwano olw'owase Luganda namwe n'olw'okwagala eggwanga lyammwe. Gye tuli ewaffe Buganda batuyita basosoze naye ffe twaniriza buli omu nga bwe tumanyi bwe baaniriza amawanga amalala gonna. In fact ebiseera ebisinga n'ennaku tugirabira waffe. Ebiseera ebisinga n'ennaku tugirabira waffe kkiriza obakola ki? Ekisinga ebiseera bisinga medi n'ebitunafuya biva waffe kkiriza obakola ki? Nze nalinga muyimbi nga ndi mudongo nga mpagira balenzi kunywa mwenge naye nga nkyala ewaffe ku radio kumpi buli weekend okulanga ebivulu gye tunaatamirira. Ne bukyanga nfuuka MP oba bukyanga ntandika okwogera amazima oba ebintu ebiyamba Buganda n'abantu baffe mu Uganda yonna eyawamu emyaka 5 sikyazibwa ku CBS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. President nezaako emweze kwatulira abantu. President oba kajja kutuusaayo. Yes, omulabe Fawolojo TV ekitenyeza okugamba President sinza kwongerako ku bya mukama wange byayogedde era nga mbebaza okubanga mubaddeko ku mukutu gwaffe ogwa Logio.